amatendo amajjuvu agatali mbukendeevu bwonna nga goyo ow'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala eyatulagira okumwesinza mu bwomu bwe nga tetumugattikako na kintu kirala kyonna, era ye yatulagira okubanga ibaada yonna gye tuba tukola tulina ogikola nga oluubiriddemu kusiimisa ow'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala. Asaanidde okwebazibwa oba okwebazibwa ow'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala okutulondera eddiini eno. Nenzirako okusalira ku mubaka waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alladhi kana sababan lihidayatina, eyali ensonga enkulu nnyo okuluŋŋama kwaffe era n'okubeera kwaffe ku kalimatu tawhid au kalimatu shahada. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الكرام، فكان بانغابي بتيبوا أتكام واشتيوا سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. واشتوى سبحانه وتعالى يتجيزم آية يجتوى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وملوزا انتزو واشتوى سبحانه وتعالى نبتوندا لسينا تجيزلوا نبتوندا لنيغا زنيلا لا نينا كلواتي نبتوندا وباني نيسونغا كلواتي نتوندا أبانا دامو إلى إنسون يجنن كما هو في السورة الذاريات قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انتساتو دم جني والدبانتو وكجا كنا باتونزا إنسون يميوكا كنسينزا إنزي أوشتيوا سبحانه وتعالى. نوريتو بغانا بانغا بيبتيوا الله سبحانه وتعالى atulaga nti ekigendererwa ekinene ku lwaki yatuteeka ku nsi kuno oba ku lwaki yakutonda gwe Abdallah oba Hafsa. Kimanye nti ensonga yali nti olina okujja ku nsi kuno kusinza wakitiibwa subhanahu wa ta'ala, kubanga abakwagala wakitiibwa subhanahu wa ta'ala teyandikutaddewo ku nsi kuno n'ateekawo omuntu omulala. N'olwekyo olina okutuukiriza ekigendererwa ku lwaki ow'ekitiibwa jalla jalaaluhu akutadde ku nsi kuno. Ye nga yetakutaddeeko kweyagalirako oba kola gwe bikunyumira, akutadde ku nsi kuno okole ye byayagala, si nti gwe okole byoyagala. N'olwekyo tuteekeddwa okuteekayo obwongo bwaffe n'amatu gaffe okuwuliriza byonna ebiba bitusomebwa oba bamashaikhi nga ababadde wano bonna bazze ku kigambo kimu la ilaha illa Allah. qulu la ilaha illa Allah tuflihu, mugambe la ilaha illa Allah oba munywerere ku kigambo la ilaha illa Allah osobole okwesiima ku nsi kuno, era ng'olina okwesiima okwenjawulo kw'ogenda okufuna inda Allahi subhanahu wa ta'ala eri mu maaso g'owekitiibwa jalla jalaaluhu. Baganda bange ab'ebitiibwa, omusomo tuguwulidde gwe tugenda okusomako, naye kathiru mina nnaasi, abantu bangi يعلم أن الله ورسوله أمر بأوامر ويعرفونها. bantu bangi bamanyi nti mazima ddala owekitiibwa subhanahu wa ta'ala n'omubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam balina ebintu bye baatulagira
والعبادة ووشتي وجل جلاله زيادة لجلة وكتوكيزا لومبك ومحمد صلى الله عليه وسلم وكوت الدين ويعلمون إلانغا وانتبازماني انتي الله يتلقيدا وكسيبا الله يتلقيدا وكسداكا وكل حجة نعبادة إزياد إندارا ويعلمون أن الله ورسوله نهى عن أمور إلى بشماني انتي الله سبحانه وتعالى أينه تبيا تزيز وكلا وكذلك نمبك محمد صلى الله عليه وسلم بشماني انتي الله يغانا الشرك بشماني انتي الله يغانا وكل يدبا يتزيز وكل وينزل نبفانغنا نجيبيو نايه لكنه لا يدرون بدقة ما الذي يجب عليهم نحو هذه الأوامر والنواهي نيابا أنتم بتوفوا تبامني مزمدلا تبينو الله سبحانه وتعالى بيتولا جدا توينبكولا باتيا توينبكولا مبيريتيا إلى نبينو بيتوغانا توينا ولا تتيا نوريتو الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله لديه رسالة قل من يعلموها. شيخ محمد بن عبد الوهاب أين اشتبوا بتونو نيابة مني انت أين الرسالة يوم وقل من يدرسوها إلى بتونو نيو أبسومي سكو رسالة يوم أوبا كوبو اشتبيتو وجاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله اشتفت ماني انت اين اشتوى شبيت اصول الثلاثة تماني اين اشتوى بيتي وقواعد الاربعة كشف الشبهات كتاب التوحيد يعني مقام وينيو كون سونغا يشرك ناي اين اشتوى تشيوانديكا اشتوى تيتي واجب العبد اذا امره الله بامر واجب العبد إذا أمره الله بأمره echetteeka ku mwanadamu okukola singa owekitiibwa subhanahu wataala aba ayina kyamulagidde okuteeka mu nkola obanga ayina ensonga gyamulagidde okutuukiriza. baganda bange ab'ebitiibwa, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alayhi rahmatullah mu risaala eno, risaala yali nnyimpi nnyo era yakola samari omutono ennyo naye nga asitudde obubaka obunene nnyo bw'oteekeddwa okutegeera leero nti olina ebintu by'okola naye bambi oyinza okuba mu bali abagenda okutuuka ku lunaku lwa kiyama mu maaso g'owekitiibwa jalla jalaaluhu nga wakola bye wakola naye ate ng'owekitiibwa jalla jalaaluhu abirabanga ataakola. طيب شيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله قال إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه 7 مراتب نجوشتي وجل جلاله ولكن ما نادام كل سونغا يونا تماني إقوالا جدوا oteekeddwa ibaada eyo okugitambuza mu miteeko gino 7. ibaada eno bweba sola, bweba zaka, bweba oba ibaada yonna sadaqa wa ghayruha wogikola kakasa nti ibaada eyo eyina okutambulira mitendera 7 wajaba alayhi fihi 7 maratib. yasooka n'azireeta nga azikuleetedde zonna mu bumpimpi, oluvannyuma n'azinyonnyola emu ku emu. yasooka ne almartabatu alula alilmu bih nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga akulagidde ensonga, bw'aba akulagidde ibaada yonna
kyoteekeddwa okukola okusookera ddala kusooka kugisoma na kugitegeera, kubanga tojja kuva eri oyagale kusaala nga gwe bw'oyagadde. Nti gwe ozze mu muzikiti oyagala kusaala nga otandikira ku sujuudu nga bw'oyambuka, nti gwe oyagala ekisiibo kyo nti oyagala kusiibako paka sawa 7. La Abdallah, oyina okusoma ibaada eyo n'osooka n'ogitegeera nga tonnassa mu nkola. Almartabatu alula. Almartabatu athaniya, omutendera ogwokubiri ibaada eyo mahabbatu, oyina okwagala ibaada eyo. Tutegeeza ki okwagala ensonga eyo? Nti Allah subhanahu wa ta'ala bwakulagira ensonga ng'olina ogikola, togikola nga weekaka. Oyinza obutagifuna mu mpeera. Ikwenga gwe towulira nti oyagala kusaala, naye ate muli owulira nti okusaala nze kwantama naye kaŋŋende male gasaala busaazi. Akhi Karim, otegendereza ibaada eyo nfu. Almartabatu athaniya mahabbatu, oyina okwagala ibaada gyokola. فقال المرتبة الثالثة العزم على الفعل. عبادة يو oyina okumalirira okusalawo ogikola, nga tonnagikola sooka oleeta enniya. Okusookera ddala ogitegedde, ekyokubiri ogyagadde, ekyokusatu ogireetedde enniya oba oyagadde okugituukiriza. Tugambe ekisookera ddala al-ilmu bih, oyina okusoma ibaada eyo okugitegeera, tomala gagikola nga bw'oyagala. Oyina okusooka n'otegeera ibaada eyo nti omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagisomesa atya basahaba, nange bwenteekeddwa ogikola. Kyekisooka. Ekyokubiri mahabbatu, oyina okwagala ibaada eyo mu mutima gwo. Tokola nti buwaze nti bankase, Allah nkase. Yagala ibaada gy'ogenda okukola osobole okugifunamu mu maaso g'owekitiibwa subhanahu wa ta'ala. Hada laysa kalami bal kalamu sheikh. Ebyo si bigambo byange n'ebigambo bya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Almartabatu athalitha alazmu ala alfi'l, oyina okusalawo ng'omaze okutegeera n'okwagala, salawo omulimu ogwo gw'ogenda okukola. Ekyokuna al-amal, oluvannyuma goberezaako okukola ibaada eyo, bweba sala au saala, bweba zaka au toola, oba hijja au kola, naye ng'omaze okutuukiriza emitendera egyo. Ogwokutaano kownuhu yaqa'u ala al-mashru'i khalisan sawaban, oyina okukakasa nti ibaada eno gyendi mu kukola nkikola nga ngikolera wakitiibwa subhanahu wa ta'ala, kugifunamu mpeera mu maaso ge. Ekirala nti ngikola ng'omubaka sallallahu alayhi wa sallam bwe yagiyigiriza mu sunna ze, singa gwe wandibadde oyagala ogituukiriza. Ekitegeeza nti qala nabi sallallahu alayhi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli, musaale nga we mundabye nkola kiri, nga mundabye nsaala. Ekitegeeza nti olina okukakasa ibaada eno na erimu kano akalombolombo akokutaano, ate nga akalombolombo akokutaano oba omutendera guno ogwokutaano gulimu obulombolombo bwa ibaada bbiri, al-ikhlas wal-mutabaa. طيب المرتبة السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، okwewala ennyo okukola ensonga yonna esobola okumenyawo ibaada yo oba esobola okusaanyawo ibaada eyo gy'oba okoze. For example, oyinza okubanga ova kusaala
oba osaddaakidde omuntu naye omusaddaakidde oyagadde okumwogerera n'okulaga nti omuyambye abadde muyala nnyo abadde talina olaba ibaada yo w'ogyonoonye n'olwekyo atahdhir min fi'li ma yuhbitu okubeera omwegendereze nnyo ku ibaada gy'oba okoze okutya okugyonoona bangi tugenda hijja naye ate oluusi n'okomawo ate n'okola ebyonoona hijjayo hadari wegendereze akhi karim almartabatu السابعة esemberayo ddala athabatu alayha okunywerera ku ibaada eyo paka owekitiibwa subhanahu wa ta'ala wakujjunula obulamu buno obwensi. Thumma al-imam alayhi rahmatullah yayagala annyonnyole kimu ku kimu netugenda okuyisa mu bufunza olw'obudde nti bamashayikh bangi nnyo. يقام الأولى العلم به. قال إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. أتقام إمام بن عبد الوهاب عليه رحمة الله نتي إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك omuntu osooka n'otegeera nti mazima ddala owekitiibwa jalla jalaaluhu yatulagira tawhiidi okumwawula mu bwomu bwe nga tetumugattika ku kintu kirala kyonna mu ibaada ye yonna gye tukola. aw arafa idha arafa al-insan anna allaha amara bitawhid wa naha an ash-shirk nti yatulagira tawhid ate n'atugaana shirk okusemberera shirk. aw arafa أن الله أحل البيع وحرم الربا وبنا تجرى أنتي ومبك صلى الله عليه وسلم نوشتي وجل جلاله يتولى وكتوندا نياتي ناتزيز الربا وكتوندا. أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وبنا تجرى أنتي ومبك نوشتي وجل جلاله ما تجانا وقسم بلنا إما يا بملكوا وكتيا نياتي nakkiriza oyo omukulu akuuma emaali eyo okulya ekisaanidde inkana faqiran singa aba mu bwetaavu wajaba alayhi an ya'lama al-ma'mura bi kati awe kikkakatako oba oyina okunoonya okumanya ku ibaada eyo gy'ogenda okukola. oyina okugenda n'onoonya sheekhi n'osoma n'otegeera nti ngenda kusaala oba nsiramuse naye biki ebigenda okunzija mu busiraamu singa mba nsiraamu singa ndeese tawhid. wajaba alayhi an ya'lama al-ma'mura bi kati awe ekikkakatako kusooka kutegeera ekyo Allah kyakulagidde. wa yas'ala anhu ila an ya'rifa oba tosobodde kutuukirira bamashayikh mu bifo bye basomesezaamu buuliriza ku ibaada eyo kwoyo akusingako osobola okugikola ng'otegedde kiki kyokola. era wayalama almanhiya anhu wayasala anhu ila an yarifa era oteekeddwa okutegeera Allah kyeyagaana okukola n'okukibuulirizaako ennyo obutagwa mu nsobi eyo. bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala yatwegesa ku shiriki noonya biki ebisobola okungwisa mu shiriki nti okweraguza kusobola okusuula mu shiriki nebifaanaganako ng'ebyo. n'olwekyo ikhwatul kiram baganda bange ab'ebitiibwa tulina okunoonya okumanya okutegeera eddiini yaffe oyagala toyagala
tobola bere yagenda maaso n'agamba فأكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل ولكن أعرض عنه ولم يسأل. abantu abasinga obungi bamanyi nti tawhid ge mazima, shiriki bubuze, naye ate beesambye ilimu, beesambye okusoma. walam yasal, ate n'atafanayo kubuuza nti sheekhi bwenkola kino mba nkyasigaza tawhidi. agamba nti ibada tukola fe n'olowooza okola, kumbe eri maaso g'Oweekitiibwa Jalla Jalaaluhu tolina ibada yonna. kulwaki? kubanga tusoose kunoonyereza ku ibada eyo gy'oliko. n'olwekyo akhil karim wegendereze ng'okola ibada yonna. n'agamba wa arafa anna allaha harrama riba wa baa'a washtara wa lam yas'al. era omwana Adamu asobola okubeera awo ng'amanyi nti Oweekitiibwa Jalla Jalaaluhu yatugaana riba, naye atunda, agula, tafanayo, tabuuza. naye wemba nkoze bwe nti mba nnyingidde riba, looni ono ekituufu mba nnyingiridde riba, ye akola bukozi naye ng'akimanyi eddiini yaffe yatugaana riba, naye ate tamanyi riba yaliwa, enguzi ngiyingiridde ntya. n'olwekyo ebyo byonna biva ku ki? biva ku butamanya ddiini yaffe. olaba woogwa mu mbeera eyo nga tomanyi, n'olowooza oli ku kituufu kumbe ng'oli ku kikyamu. n'olwekyo ikhwatul kiram, al-ilm olina okunoonya okumanya. n'agamba wa arafa tahrim akli maal al-yatim, era bangi bakimanyi nti Allah yatuziyiza okulya emaali y'abamulekwa, abaana bafiiriddwako bazadde baabwe. naye ate wabaayo nti nga agikuumye etaata w'omuto oba kojjaawe ab'eŋŋanda ab'okumpi, naye ate ng'akimanyi, naye ate Allah yanzikiriza okugiryako, naye ate n'agiddako n'agirya nga tabuuzizza nti kigero ki kyemba nnina okulya singa mba ndi mu bwetaavu. n'olwekyo n'agwa mu zambi eddene ng'eryo. ikhwatul kiram, al-ilm tulina okusooka okumanya ibada gy'ogenda okukola. sooka ogisome, awo olyoke olumbe ibada eyo. naye kasita otagisoma ogenda kukola ibada nga tomanyi na buzito bwayo, kubanga omala gakola olaba abantu basaala busaazi, naawe goosaale. olaba gwe woosaala emyaka 20 nga tolinaako swala wadde n'emu ntuufu. wallahi ebbanga ly'omala nga osobola okugenda ewa sheekh n'akusomesa, oba ng'osobola okubeera ku mutimbagano n'owulira asomesa esswala n'otafanayo kuteekayo matu, waayo budde ku ibada eyo newoogikola emirundi 10 mu maaso g'Oweekitiibwa subhanahu wa ta'ala ebanfu, kubanga togikoze nakumanya nakugitegeera. طيب إخوة الكرام، إمام البخاري عليه رحمة الله مشتبه أين باب أمليانغو يقام باب العلم قبل القول والعمل. باب أمليانغو يقام العلم okunoonya okumanya, okutegeera kukulembera ebigambo n'ebikolwa. sooka otegeere oluvannyuma ojje ku ibaada eyo, kubanga ogenda kujja ku ibaada eyo ng'ogitegedde nnyo. hijja bangi bagenda ehijja naye nga tasoose kutuuza seeka, kuyita seeka mu kasonda. amubuuze, sheekhi ngenda mu ibaada ennene neefiirisa obukadde bwange 7 oba mu umra, naye biki byenteekeddwa okukola? n'atafaayo n'amala gagenda kubanga ayagala kuvaayo bamuyite haaji. olaba oba ofiiriddwa ibaadayo esookera ddala n'okufiirwa ssente zo. n'olwekyo ikhwatul kiram, tusooke tutegeere ilimu, osooke otegeere obukulu bwayo, osooke otegeere ibaada eyo kikyekubanja, oluvannyuma olumbe
عبادة يوم. إخوة الكرام baganda bange abebitiibwa alilmu buli wetugamba ku kusoma alilmu yanqasimu ila qismain ilimu eyo erimu emitendera ebiri ogusooka ilmun fardi au wajibu aini ilimu eyobetteeka ku buli muntu obaani nga gweyo tteeka oyina okugisoma. wama huwa ilmu fardi aini ma la yasau lilmukallafi jahla. buli muntu ng'omanyi nti oli mu stage nti Allah kuwandiikako ekibi n'ekirungi, kitegeere nti waliwo ibaada z'olina okukola nga toteekeddwa kuba nga togimanyi. owezezza emyaka 15, owezezza emyaka 18, oyina okutuula mu maaso ga sheekh n'akusomesa esswala, n'akusomesa ma huwa tawhid. tawhidi kyeki? kubanga kyatteeka, kubanga ekiyani ikhwatu kiram kyatteeka. amthilatu dhalik ka ahkamu al-aqaid, ennamula ya aqida yo. sheekhi oba muganda wange tuula wansi osome nzikirizayo otegeere kiki tawhidi kyemmanja, kikyenteekeddwa okukola na kikyenteekeddwa okwewala tawhidi yange okusigala n'ekigambo kya tawhidi. era oyina okusoma eswala, oyina okusoma zaka, hajji, ba albai', entunda, engula, kubanga osobola okugwa mu zzambi eddene arriba. n'olwekyo ikhwatul kiram baganda bange ab'ebitiibwa sooka osome ibaada eyo oluvannyuma ogoberezeeko. atugamba omubaka sallallahu alayhi wasallam kama rawahu ibn majah fi kitabihi wa sahahahu al-allamatu al-albani أقام عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. okunoonya okumanya bannange watteeka ku buli muntu, ku buli musiraamu yenna. awo olowooza li ategeeza ti omubaka sallallahu alaihi wasallam okutegeera tawhidiyo, okutegeera esswalayo ebitandikibwako, okutegeera eddiini yo ekyo kyatteeka. togamba naye tunange bwe naayagala naagenda nembuuza seeka naasoma, nedda mubuuze bw'oba osiramuze leero nkyagenda awo wennyini buulizaawo seeka nsaala ntya, awo wennyini buulizaawo seeka. naye sheekhi nze nnina edduuka ddene naye ensonga eno bannyingidde ddiba oba nedda? nedda. onfunye akhi alkarim muganda wange w'ekitiibwa. n'olwekyo talabu alilm faridatun ala kulli muslim, yani fima la yasa lilmukallafi jahla, kwebyo byotateekeddwa kubaawo nga tobimanyi. esswala, assawm, azzaka, alhajj n'ebigwa mu tteeka eryo. alqismu athani, omuteeko ogwokubiri, alilm fardu kifaa'i. waliwo ilimu nga yo ما هو هذا العلم؟ إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. أي نتيلم ويو سينغا ولا بكاو abasobola abagisomye kufa abasigadde kitumalira. kamadha katabahuru fi lulumi lsharciya, okusoma amateeka n'obuganyi n'okubbikira mugo, khasatan liduat. ng'omuntu okimanyi nti nze ngenda kubeera mu duat, omuntu akoboola abantu okubazza eri amazima, nteekeddwa okusoma, nteekeddwa okutegeera ahkamu okusingawo, kubanga yegwe abantu ge bagenda okutunuulira. singa oli aba alina ekibuuzo agenda kujja eri ggwe akubuuze, sheekhi ensonga eno ntuufu oba si ntuufu? kati ggwe ekyo kikkakatako, kubanga oli mu kifo ky'oyina okubeera ng'omanyi ahkamu.
هذه الأحكام. نوليت الإخوة الكرام، إخوتي أحباء، فقال بانجي أريبتيوا وإنا أبتغينا بجوشتوا سبحانه وتعالى بيقول لككو أقولا تقول بيقام بسورة التوبة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. wandibadde wavangayo ekibinja mu buli kibinja ky'abantu nga muvaamu abantu abatonotono abagenda ne basoma amateeka g'owekitiibwa subhanahu wa ta'ala. Allah n'abakukulamugo oba n'agabawa oluvannyuma ne bakomawo eri abantu baabwe ne babasomesa ebyo omubaka sallallahu alaihi wasallam bye yalagira oba owekitiibwa jalla jalaaluhu bye yatuziyiza okukola. n'olwekyo nti bano singa tubeera mu katundu ikhwatu ahibba nga temuliimu asobola kusaanira mufu, imagine nga tetuyinaamu asobola kunaaza mufu. ikhwatu kiram baganda bange ab'ebitiibwa, ebbanga lye mumala nga temuyinaamu bantu abo kitegeeza nti kibakakatako mwenna okuyiga ensonga eyo, okuyiga ensonga eyo, kubanga waba kuvaayo bantu babiri ne bagenda ne basoma ekintu ekyo oba ensonga eyo kyandibadde kibabalira, naye kati kikyateeka ku mmwe mwenna kubanga teri afuddeyo kugenda kunoonya kumanya ku ibaada eyo. n'olwekyo ikhwati al-ahibba hadha almartabati al-ula, egwo gwe mutendera ogusooka ku ibaada gy'onookola. omutendera ogwokubiri gwe tuyingira mahabbatuhu, oyina okwagala ibaada eyo. sharaha sheikh bwe yali annyonnyola awo yagamba mahabbatu ma anzala Allah wa kufru man karihahu liqawlihi subhanahu wa ta'ala dhalika biannahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum. atutegeeza الشيخ عليه رحمة الله الله مساسره nti omutendera ogwokubiri oyina okwagala buli owekitiibwa jalla jalaaluhu kye yatussaako etteeka, etteeka lyonna lyeyassa oyina okulyagala. toyina kugamba nti lino etteeka nze linkaluubiriza, ikwe liba likkaluubiridde nga tolisobodde lirekere abalisobola. naye ate gwe togamba nti lino etteeka bbiri wogambira ekyo osobola okuyingira mu aya eno egamba nti dhalika biannahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum, kasita beetamwa ebyo Allah subhanahu wa ta'ala abo abashiriku bamunafiqun kasita wayingira mu mutima gwabwe okwetamwa ebyo owekitiibwa jalla jalaaluhu biyassa Allah subhanahu wa ta'ala yasaanyawo emirimu gyabwe gyonna. n'olwekyo wegendereze nnyo nga Allah subhanahu wa ta'ala akulagidde ibaada, naam, okuteeka mu mutima gwo obukyayi ku ibaada eyo. gyagale oba togisobodde gireke, naye togyogerera bukyamu. ayibu ikhwati ahibba, era n'agamba nti wa aktharu nnas, abantu abasinga obungi fa aktharu nnas arafa wa ahabba ولكن أو قال عليه رحمة الله وأكثر الناس عرف وأحب. oba omutayinza okubanga muli mu mutima amaze okutegeera ensonga eyo, naye mu kutegeera ensonga eyo akyayi afunyemu akakukkuluma ku nsonga eyo. أو قال فأكثر الناس لم يحب الرسول، abantu abasinga obungi tebayagala mubaka sallallahu alayhi wa sallam, bal abghadahu wa abghada ma jaa bihi, banyiga nnyo nga Allah abasindikidde omubaka sallallahu alayhi wa sallam, wa abghada ma jaa bihi, tebakoma okwo ne banyigira n'ebyo byazze nabyo nga be ahlul kitab. ahlul kitab abayahudi n'abannasara bayagala omubaka anaabajja alina kubeera mubo, nga talina kujja mubaka ng'ava mu bawarabu
oba ng'ava mu bika ebirala. N'olwekyo kasita baawulira nti omubaka ajjidde ate mu Bawarabu, ekyo kyokka kyabaleetera okwetamu omubaka sallallahu alayhi wasallam. Era Mwenyezi subhanahu wa ta'ala n'agamba dhalika biannahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum. N'olwekyo ikhwati al-kiram au ikhwati al-ahibba, baganda bange ab'ebitiibwa, ensonga eyo olina okugitunuulira ennyo n'okugiteekako amaaso g'ennyo okutegeera nti Oweekitiibwa Jalla Jalaaluhu ensonga eno gyandagidde ifunyemu akakukkuluma. Atugamba nti walladhiina aataynahum alkitaab ya'rifuuna annahu munazzalun min rabbika bilhaqq. Ahlu lyahud, abayahudi n'abannasaara bwe bakka obubaka baategeera nti mazima buva waani? Buva wa Kitiibwa subhanahu wa ta'ala. Naye ate kasita eyaleeta obubaka obwo nga buyitidde ku llimi lw'omubaka sallallahu alayhi wasallam, ne babwetamwa. Ne bakola ki ikhwatu kiram? Ne babwetamwa. N'olwekyo weegendereze nnyo okwetamwa ibaada, kisobola okuviiramu ibaada yo Allah subhanahu wa ta'ala okugyonoona mu maaso ge. Era atugamba omubaka sallallahu alayhi wasallam fala wa rabbika la yu'minun حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أو بمنافقون تبغين كبيرة بكرزة إبانا لبمالا نباتشاي بين موبوشاي نتباغلا musonge be batabudde kuteekawo gwe oba kuteekawo mateeka gange. Oweekitiibwa subhanahu wa ta'ala fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuuka, okujjako nga bazzeewo gwe n'obalamula omubaka sallallahu alayhi wasallam, hatta yuhakkimuuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan, ate nga woomala okubabalamula ku nsonga eyo nga tebalina kufunamu kakukkuluma mimma qadayt, wekyo kyobalamuddeko, wayusallimu taslima, awo bajja kuba bakkiriza abannama ddala. N'olwekyo man lam yuhibba ayya ibada aw nabiya Allahi sallallahu alayhi wasallam fa'amaluhu batil. Yenna nga toyinaamu kwagala mubaka sallallahu alayhi wasallam, kimanye ekyo ibaada ye ebaki ebanfu. Atugamba mubaka sallallahu alayhi wasallam والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ملايردا تيرم يهودي ينا وبم نصارى ينا أجينا كولي لابو بكبنو وين سنابو الله واسين سنابو ate n'atabukkiriza okujjako agenda kubeera mu bantu ab'omu muliro. Ekitegeeza nti abayahudi kasita omubaka sallallahu alayhi wasallam yajja, waliwo abaali ku mazima, naye olw'ensonga nti Muhammadi yaleese obubaka obwo ne bagaana okumugoberera. Allah n'agamba nti emirimu gyabwe n'agisazaamu olw'ensonga eyo. N'olwekyo ikhwatu ahibba, baganda bange ab'ebitiibwa, almahabba alkamila la yakunu illa fi thalathati mawadi'. Obwagazi obujjudde tebulina kubeera okujjako mu nsonga ssatu. Obwagazi bwolina okuteekawo ku nsonga yonna nga bujjuvu bulina kugenderera mu bintu bisatu. Al-awwal fi mahabbatillah, olina okulembeza nnyo Oweekitiibwa subhanahu wa ta'ala, okwagala nnyo Oweekitiibwa Jalla Jalaaluhu. Baganda bange ab'ebitiibwa, ensonga eyo etegeerekese. Okwagala okujjudde kulina kubeera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Okwagala okwokubiri kulina kubeera fi mahabbati rasul sallallahu alayhi wasallam, kulina kubeera ku mubaka waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wekwagala okujjuvu olina okuteekawo.
kulwaki nedda ng'ate omubaka sallallahu alaihi wasallam atugamba la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wannasi ajma'in, nti teri agenda kubeera mukkiriza mummwe okutuusa nga nze Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yenze omwagalwa waasinga kitaawe ne maama we, wa waladihi era nga yenze mwagalwa waasinga ku mwana we, wa walidihi wa waladihi wannasi ajma'in era nga yenze mwagalwa waasinga ku bantu bonna. Nolwekyo ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza almahabba alkamil yakunu fi nabiyi sallallahu alaihi wasallam. tulina okukiteeka ku mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. الثالثة إلى حديث جاء حديث ngeva kusingo kwagala okujjako mwoyo gwange, yani sina kintu kyenjagala okusinga okujjako gwe naye ng'ogyeko omwoyo gwange. Wekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba nedda Umaru, okwagala okwo kwa kitundu, olina okunjagala n'okusinga nga ggwe bweyagala. Umar nagamba ya Rasulallah al'an anta ahabba ilayya min nafsi. Ekituufu kati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulallah yegwe omwagalwa wange asinga omutima gwange n'okusinga omwoyo gwange. Omubaka sallallahu alaihi wasallam namugamba al'ana ya Umar, kati awo Umar oli ku kiki? Oli ku kituufu. طيب المحبة الثالثة وبا في محبة شرائع الله، oyina okubeera n'obwagazi obujjudde ku mateeka g'owekitiibwa subhanahu wa ta'ala, ku mateeka g'owekitiibwa subhanahu wa ta'ala kyonna kye yassa oyina okukyagala. Kulwaki? Atugamba owekitiibwa jalla jalaaluhu nga yazingiramu ebintu ebyo bisatu mu aya eno, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يتكلم واشتبه سبحانه وتعالى انت وانجي محمد بابوزي انت كبينتو بينو ebisatu temwina bikulembezaako bwagazi bwammwe. Babuuze nti okukulembeza, qul in kana aba'ukum, mwembanga munakulembeza bakitammwe, wa abna'akum, era nemukulembeza abaana bammwe, wa ikhwanukum, era nga muli bakulembeza abaŋŋanda zammwe oba bakyala bammwe oba ab'okumpi bammwe, wa amwalun iqtaraftumuha, mwembanga era mugenda kusoosowaza emmaali gye mukuŋŋaanya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, oba nga mugenda kuteeka obwagazi bwonna ku mirimu gyammwe gye mufiirwa oba gye mutya okufiirwa. qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakina tardawnaha, oba nga obwagazi bwammwe mwagala kuteeka ku mayumba gammwe, mu nsula zammwe. Nze nina ennyumba gyenzimba, okusookera ddala nsooka kusoosa nnyumba yange, nzija kusooka kuzimba nnyumba yange, nga byoyagala okusoosowaza ku Allah n'omubaka wa jihadin fi sabili, ne jihadi oba n'amateeka g'owekitiibwa jalla jalaaluhu. Fatarabbasu, mulindirire ekigenda okubatuukako. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubasiza iqaab etuyita ebibonerezo, nga ebibonerezo ebyo bijjidde ku lwaki? Kubanga mukulembeza ebirala ku ebyo ebirala, okusalawo okukola ensonga. Qala Sheikh alayhi rahmatullah, wa aktharu nnas arafa wa ahabba walakin lam ya'zim
khawfan min taghayyuri dunya. Abantu abasinga obungi ayinza okuba nga asomye ibaada eyo n'agitegeera era n'agyagala, naye ekintu ekyokusatu n'atakituukiriza. Walam yazim, n'ataba nakusalawo ku mulimu ogwo. Khawfan min taghayyuri dunya, naye nga tyatya nti singa atiriira duniya ye, tisinga mba nkola kintu kino ngenda kufiirwa kino, kansale busasibwe nti. Ekyo kitegeeza ki? Nti ayina amateeka g'Oweekitiibwa Jalla Jalaaluhu agamu g'atagenda kukola ng'ayina ye byakulembeza. Bw'aba atunda, agenda kutunda nga tatunuulidde nti mu ssente yange gyenteekamu ngenda kuteekamu riba oba sigenda kuteekamu riba. Ate okufiira duniya ye, duniya okwogera amazima, ate okwogera amazima kubanga ayina kyagenda okufiirwa eri abantu, oba atya okufiirwa obufuzi bwe nti singa njogera ku nsonga eno bayinza okundaba obukyamu. Nedda baaba. Qal walam yazim khawfan min taghayyuri dunya, ng'oyo omuntu atiririra ki? Atiririra duniya ye. N'olwekyo ikhwatul ahibba, baganda bange ab'ebitiibwa, qala nabi sallallahu alaihi wasallam innama al a'malu binniyat, mazima ddala omulimu gwonna gw'onookola guyina kugenderebwamu oba guyina kusookebwa ki? Guyina kusooswa na nniya, guyina kusoosa nniya, awo n'olyoka okola omuki? Omulimu ogwo. Akhil karimu, muganda wange ow'ekitiibwa, obadde okimanyi nti obumalirivu bwokka busobola okusasuza mu maaso g'Oweekitiibwa subhanahu wa ta'ala? Okimanyi ekyo? N'oba tokukoze naye al azm, ng'osazeewo okukola nsonga eyo, Allah asobola ogikusasula. Qala nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadithin rawahu ibn Abbas radiyallahu anhu يعني في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. أتقام ابن عباس نجري كما بينكم بك صلى الله عليه وسلم ومبك آيوغل حديثين توشي وجل جلاله ينين له إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. بس مدلو وشتي وجل جلاله يقول وبا يواندي كبيبي نبيونجي ثم بين ذلك والفنما نانيونيولا abiwaandi katya oba abisasulira asasula atya omuddu aba akikoze. Qala faman hamma bihasanatin falam ya'malaha katabaha Allahu indahu hasanatan kamila. Omuntu singa amalirira okukola ensonga yonna walam ya'malaha, naye ate ensonga eyo n'ataafuna busobozi kugikola. Example, nti obadde olina nniya y'okuzukkako ekiro osaale leero qiyamu leero, naye ekituufu okubye kalamba ogenza okutukira booti nga baziina fajiri. Oweekitiibwa Jalla Jalaaluhu agamba nti katabaha Allahu indahu hasanatan kamila, Allah akuwandiikako empeera enzitubu kubanga obadde wamaliridde okukola ki? Okukola ensonga eyo. N'olwekyo obumalirivu nsonga nkulu nnyo. Era n'agamba nti wa in hamma biha fa'amilaha, naye ate singa aba amaliridde ensonga eyo gikola n'agikola, Allah n'amuwaffaqa n'agituukiriza, katabaha Allahu indahu 10 hasanat, Allah agikubisizaamu empeera 10 ila 700 dha'fin ila ad'afin kathira, oba okukubisizaamu emirundi 7 ila ad'afin kathira, oba n'okususaawo. Ekitegeeza nti okukola nakyo nsonga ndala, naye ate n'okumalirira nako ki? Nsonga ndala. Ebyo byonna abikola ki? Abisasulira. Allah akusasula ekirungi ku nsonga eyo, naye ate bw'okikola ate akukubisizaamu ebirungi ebisingako kaawo. Era ekagamba Al-Hasan, qala Al-Hasan rahima Allahu mru'in aw rahima Allahu 'abdan
وقف عند همه الله ساسرو ما نادام نعم أسينزي لك عند همه يعني كمالي لك أي فإن كان لله مضى وكبانغا كنو kyaleetedde enniya nga kirungi nga Allah asobola omuwaffaqa akikola wa in kaana lighairi dhalik aw waqafa ate wekibanga kirimu okuyiza owekitiibwa jalla jalaaluhu n'akireka oyo owekitiibwa subhanahu wa ta'ala amusaasira nnyo kati n'olwekyo ikhwatul kiram tukitegeere nti Allah subhanahu wa ta'ala akusasula kukumalirako koba omaliridde ensonga eyo era min ad-da'awati al-'azima ezimu ku duwa omubaka sallallahu alayhi wa sallam ziyali ayitiriza ennyo ng'agamba allahumma inni as'aluka athabat fi l-amr ay allah nkusaba ompa obunywevu ku nsonga yonna wal-'azima ala rushd era ompe okusalawo ku kirungi kyonna. العزيمة يعني أن نقول يعني النية في الأمر النية الصالحة نية النونجي كونسونجيو جيمبا نيز وكولاتي جيمبا نولي الدمو وكولا إلى أقام وشتي جل جلاله وإذا عزمت فتوكل على الله وبانغا أمري لأكل سونغا وشتي من وشتي جل جلاله وتوكلزي عبادي نعم. المرتبة الرابعة يوكنا ممتلئ الجاكولاتي الجاكوس سلام الجرونجي أي لا أتمنى صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل emirimu wekitiibwa jalla jalaaluhu gyasinga okwagala bwega omulimu omutono naye ng'ogenda kuwangaalirako ng'ogenda kukola gyegyo emirimu Allah gyasinga okwagala naye si guli nti ogenda kusitukako ekiro osaale laka 20 ekya bikuleme oba oluddako ogambe leero kanneebake enkya naakola ibaada eyo yaakhi sukkako ne wosaale ezi 2 noonywererako ekyo hayatuka kamilatan ebbanga lyo lyonooba owangadde ku nsi kuno hatha ahabu l amal ekyo gyemirimu Allah subhanahu wa ta'ala gyasinga okwagala mukyo oba kugwe n'olwekyo ikhwati l ahibba twettanire nnyo okutegeera ibaada gy'ogenda okukola era bate wogenda okikola. Tugende ku kyokutaano olw'okufunzafunza obudde kownuhu yaqa'u ala al-mashru'i khalisan sawaban ina kubanga ensonga eyo gy'oli mu kukola kati olwo ogikola lillahi subhanahu wa ta'ala ogikola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala ate ogikola ng'ogoberera omubaka sallallahu alayhi wa sallam era kyogolaba yagamba Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab mu risaala yeeyo gyenkusomedde agamba nti anna kathiran mimman amila la yaqa'u amalahu khalisan nti abantu abasinga obungi bakola emirimu gye bakola naye nga tebayinaamu ikhlas mu mulimu gyo n'agamba fa in kana khalisan lam yaqa' sawaban ate gye mirimu singa aba gikoleddenga mu butuufu ayagaddemu Allah subhanahu wa ta'ala musiima ate ojja ssanga akikolanga ye bw'ayagala singa omubaka sallallahu alaihi wasallam yakola ki bwe yakisomesa. N'olwekyo n'agamba nti ibaada awo yeyo eba egenda kufunamu akamogo ekitegeeza nti olina okukola ibaada eyo ng'erimu obulombolombo bubiri. Obulombolombo obwo bwe bugenda okutuusa ibaada eyo okubeera nga ntuufu maaso g'Omukama jalla jalaaluhu. الشرط الأول الإخلاص في هذه العبادة oyina okubeera ne ikhlasi mu ibaada eyo nga oyagala mu kusiimisaamu Allah subhanahu wa ta'ala. Era kyokolaba muallif aleese ewantu awo n'aleeterako shuruutu al-ibaada obulombolombo obwa ibaada mumutendera guno n'agamba ekisooka oyina kubeera nga oyina ikhlasi mu mulimu ogwo gwokola. الشرط الثاني
akalombolombo akokubiri almutabaa linnabii sallallahu alayhi wasallam oyina okubeera nga ibaada eno gyokola ogikola ngaomubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yagikola ki bwe yagisomesa singa gwe bwolaba bagikola kubanga osobola okulaba abantu nga bakola ekintu gwe nolowooza bali ku kituufu naye singa oba obuwuliriza n'obuuza bamashayikh ne bakunyonnyola nedda omubaka sallallahu alayhi wasallam ensonga eyo si bwati bwe yagikola nolwekyo atugamba owekitiibwa jalla jalaaluhu faman kana yarju liqaa rabbi falyamal amalan saliha wala yushrik biibadati rabbihi ahadan yenna ng'olina essuubi nti ogenda kusisinkana owekitiibwa jalla jalaaluhu yenna alina essuubi nti agenda kusisinkana mu maaso g'owekitiibwa jalla jalaaluhu falyamal amalan salihan fuba nnyo ku nsi kuno okukola emirimu emirungi fuba nnyo okubanga oyitiriza emirimu emirungi wala yushiriku biibadati rabbi ahadan era wegendereze nnyo mu ibaada yo okukoleramu shiriki waliyadu billah kubanga ojjatuka maaso gawo ekitiibwa jalla jalaaluhu nga ibaada eyo teyagibala basiraamu kansuubire pakaawo ntegerekese mu nsonga eyo naam era atugamba omubaka sallallahu alayhi wasallam mu hadithihim inna allaha la yaqbal min alamal illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhu nti owekitiibwa jalla jalaaluhu talina mulimu gwonna gwayagala okuggyako ogwo omulimu nga oluubiriddemu ye kusasulira oba yani kusasula ate nga omulimu ogwo gwokoze togukoze ku lwa muntu yenna naye ogukoze ku lwani ku lwa allahu subhanahu wa ta'ala nekirala nti almutabaa okugoberera essunna z'omubaka sallallahu alayhi wasallam atugamba omubaka sallallahu alayhi wasallam innahu man yaish minkum bannange yenna anawangaala oluvannyuma lwange innahu man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira aw qal innahu man yaish minkum ba'di yenna allah gwanawangaazaako oluvannyuma lwange fasayara ikhtilafan kathiran ajja kulaba enjawukana nnyingi nnyo mu umma yange naye yatuleetera ekikolo oba wetulina okwekwata eddagala n'agamba fa alaikum bisunnati naye wemulabanga enjawukana zisukkiridde mu ddiini eno buli omu akola kyalaba ayagadde kyalaba kimusiimisa fa alaikum bisunnati imwe kyembalagidde kyokka eki mwekwate ku sunna yange wa sunnati alkhulafai arrashidin almahdiyin era nekira kyemba mwekwatako mwekwate ku sunna ez'abasahaba ridwanullahi alaihim kubanga hum ayanu risala bebaaliwo bebashahada risala obubaka nga bukka eri omubaka sallallahu alaihi wasallam era hum alladhina awsalu ilaina hadha ddin bebatutuusaako eddiini eno nga bajjidde direct ku mbaka sallallahu alaihi wasallam era n'atukubiza n'atugamba nti nessunna ezaabo basahaba abanaaba beekutte ku sunna zange n'olwekyo kyemba munywererako ikhwatu lahibba era mu hadithi ya aisha kama rawahu يعني البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ينا أنا زول الدين نا ينجسام كلاين نغاتجيناكو نجيكي ينبق صلى الله عليه وسلم ومولي موغو تريد بلغا ومولي موغو كبزيوا ومسكنو يريد ما سلو اشتوى جل جلاله سيوا كتوكا إخوة الكرام كان سبيل بكاو ينسونجيو يتجيري كسي المرتبة السادسة omutendera ogw'omukaaga ibaada eno gweyina okuyitamu ensonga eyo gyeyina okuyitamu agamba nti atahdhiri min fi'li ma yuhbitu okutya ennyo okwewala ennyo ensonga yonna egenda okumenyawo ibaada yeeyo okwegendereza ennyo mu sharihi mwe yali nga asharaha obanga nnyonnyola omutendera ogwo yagamba nti أن الصالحين يخافون من حبوط العمل أن الصالحين يخافون من حبوط العمل لقول الله سبحانه وتعالى
ومبك صلى الله عليه وسلم وبا يعني الإمام عليه رحمة الله اجي يعني أجتجيزا انتي abalongo fa batusooka bakolanga omulimu gonna gwe bakoze nga batirira nnyo ibaada yaabwe eyo nga tamanyi nti eno ibaada allahu subhanahu wataala anagikkiriza era nga yeewala nnyo okukola ensonga yonna etuuka mu maaso atuuke mu maaso g'owekitiibwa jalla jalaalu nga ibaada eyo teyakkirizibwa nga ناليت آيات الله سبحانه وتعالى آية ويشتم سبحانه وتعالى قامت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بناني ويوالي غنيو غالب الصحابة رضوان الله عليهم الله لا بغامبا يا الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي تمجزا كستولا مالوزي غموي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تمكولا غموي ميكولا ومحمد نتم ما تتيوا ان تحبط اعمالكم وبانغا تشسبولو كسيندي كريزا الله سبحانه وتعالى وكجاو اميمو جاموجي مكوزي الله ناجولاتي nagisaanyaawo ate oluvannyuma lw'okubanga mugimenyekedde. N'olwekyo ikhwatu lkiram mwegendereze ibaada eyo gyokola okuyingirira ekintu kyonna ekigenda okwononera ibaada eyo. Era mu bimu ebyonoona ibaadaati yaffe oba tawhidi yaffe ashirku billahi subhanahu wataala, okugattaku allahu subhanahu wataala n'ekintu ekirala kyonna. Ebyo byebimu ebintu ebyonoona ibaada yo. إلى أكرم واشتبه سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. تدقي رب محمد صلى الله عليه وسلم انتي تكسزاكم قوي تكسزا بلي أبا قلتي أبا بكا أبا سوكا أبا إيتا انتي كبا كبتا عندني بغتك الله سبحانه وتعالى نيجي ويجلالا يعني mazeewo emirimu gyabwe gyonna gye bakoleredde ebbanga, era naawe nandibadde ensaanyaawo emirimu gyo. N'olwekyo ikhwatu lkiram mutwewala nnyo shiriki mu mbeera eyo yonna. Era Sheikh al-Bukhari alayhi rahmatullah alina omulyango gwe yateeka mu kitabo kye ng'agamba baabu khawfu lmumin min an yuhbita amaluhu wa huwa la yash'ur. Laga omulyango omwana Adamu gwalina okwegendereza ennyo ng'akola omulimu gwe, kubanga omulimu ogwo ayinza okukola ekintu ekigenda okwonoona ibaada yeeyo nga tategedde. Ikhwatu lkiram okufunzafunza ku budde katuleete omutendera ogw'omusanvu n'ogusembayo. Athabatu ala alhaq walkhawfi min suui lkhatima, okunywerera ku mazima n'okutiriira enkomekerero yo, kubanga tomanyi enkomekerero yo ogenda kubeera otya. Oyinza okukomekkereza mu abo ate abagenda kugattikako Allahu subhanahu wa ta'ala. Era atugamba omubaka sallallahu alaihi wasallam inna arrajula la ya'mala bi'amali ahli aljanna fima yabdu linnas wa huwa min ahli an-nar. Omuntu asobola okukola emirimu emirungi n'akola nafuba nakola naye ng'ate enkomekerero ye agenda kubeera mu bantu b'omu muliro. Wa inna arrajula la ya'mal bi'amali ahli an-nar fima yabdu linnas wa huwa min ahli aljanna. Ate omuntu asobola okukola ebikolobero ebintu ebibi oba ebinyiza owekitiibwa jalla jalaaluhu kwebyo ife bye tulabanga mu butuufu oyo ebintu byakola bimuyingiza muliro. Fima yabdu linnas wa huwa min ahli aljanna, naye ng'ekyewuunyisa ate agenda kukomekkereza nga atodde shahada imma oba ng'akoze tawuba eri maaso g'owekitiibwa subhanahu wa ta'ala. Gwe olaba nti obadde osaala osiibye okoze hijja naye akaseera ko akasembyeyo n'okola shirku waliyadu billah. N'olwekyo okutiirira enkomekerero yaffe kintu kikulu nnyo. Era atugamba الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله وهذا أيضا مما كان يخاف
منه الصالحون إلى نيتو تجد وجلالا إيتي فالصالحون أبلونغو اختبالي باتيري نيو إلى ومجد وينبق صلى الله عليه وسلم قال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك وانجب وملسي وانجب اللهم يا مقلب القلوب وآتوسة سيني تما ثبت قلبي على دينك ينكسابا أونيويزي ومتما وانجب كالشهادة وبا كوتيا وويشتوا سبحانه وتعالى لوليتوا الإخوة الكرام تكون الكريزة درس يخلينو لا تولى برسالينو على وجه الاختصار مبيلا يوكو يبايا nti ensonga yonna gikole naye ng'okimanyi nti ibaada eyo eyinza obutatuuka maaso g'Oweekitiibwa Jalla Jalaaluhu singa oba teweegenderezaamu ebintu bino musanvu nga Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alayhi rahmatullah yateeka mu risaala ye eno. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.